Tosubwe ekiddako ku AC Media UG. Birungi byofunye yingira. Boda ebirungi byenfunye mu boda. Ekisooka kyenyiza okugamba Katonda bamu bayinza okiyita ekyokusaaga naye nino kisoosa. Mu boda muno nafuniramu omukyalo mulungi, omukyala anzimba, omukyala antegeera, omukyala omuto, omukyala wamuvuga. Nakera nenjoza akapiki kange naye ne suuti yange nenjoza akapiki kange kaddaabiriyo akagaba kati waliwo akavuga nenkooza bulungi nnyo empanka nenkakuba polish nenkayonja nenkakuba eddagala lyengatto kanyirire ku mipiira nteekamu esuuti yange nempita gayi omugaa jangu omperekereko najja nga omanyi abalinga balinza abantu abangi ne tujja abantu aba ku pikipiki naye nga famire gyogenda mu teyali yalayisi nnyo nezijja naye nebaza Katonda banyaniriza kyala bamumpa mulina tuyagala wamutwalira ku boda mukazi wo boda nze si lwaki pretendinga I respect my job kyova olaba nyambala bwenti yawa ofiisi ate ndikweke simanya biki. So amanya nedoboozi nabulime Esther S1 ku Talk with AC Media Uganda nkubuuzako gwe nawe osinza okubanga otala. Thank you so much okola kyamaanyi okubanga weekumira ku mukutu guno. Olunaku olwaleero akaweza kaliwe kati twatandise oba enkuba I don't know naye enkuba etandise akasana nemabega kawo kadde kookya ne kati kyanjawulo omuko naye sookera ddala okwebaza mwenna abatulabira mu Uganda mukola kyamaanyi abatulabira mu Gulf countries. Thank you so much. Wano njogera awo njogera Dubai, njogera Qatar, njogera Saudi Arabia, njogera Amman, then n'abali e Iraq awo bambi mwebali nnyo Ajara ali awo Qatar, Nambiru ali Dubai, Julie Love nawe oli Qatar. Thank you so much. Fad Sebulime oyaba mwannyinaze still nawe bale kubanga otulaba oyali Romania, then bangi nnyo wona osinza okubanga otulaba okola kyamaanyi. By the way webale abatulabira e Canada, abatulabira e UK, abatulabira e France, abatulabira e Italy, abatulabira USA wonna. Thank you so much. Naye nga olunaku olwaleero engeri gye tugenda nga tukola episodes ez'enjawulo twagala nnyo ne tuweereza abantu ne tubalaga what's happening mu society zaffe. Kinzamba amanyi we ndaba comment section nga mulimu abagamba nti esi onzibudde amaaso, a lot is going on. So olunaku olwaleero negatiddwako omwami agenda kubatuwulidde ebintu bingi. Tamale Shadrack ono n'omuvuzi wa boda ebyaddala era nga agenda kubatuwulidde boda agivugidde ebbanga ki, birungi ki byafunye mu boda, bibi ki byafunye mu boda, challenges si zafunye mu boda. Naye nga tunagenda nnyo kasooka babuuze ku Shadrack. Yes please. Sooka otubuuzeeko. Abatulaba ku AC Media nsooka okwebaza naye sister we bali kunkyaza ku AC Media. Ngezaako nnyo mbadde nga nkufollowinga ndaba ebintu bingi ng'onsanyusa oyogera ebigambo bituzaamu amaanyi n'ebirala ne bituyigiriza. So nyongera okwebaza olw'ekyo ate era n'ompa obudde. Neebaza olw'ekyo mubeerangawo mwebali kuweereza ggwanga naffe tubeerangayo. Shadrack obulamu bugamba ki? Obulamu obwange buli fine. Tebulina buzibu bwonna. Kasamba nga nkola nga ndi mulamu kyekisinga ebirala bisoboka kasoba mulamu. Shadrack onsuseeko ongamba nti ovuga boda givugidde bbanga ki? Boda ogiyingira ebyaddala ebya siriyasi njingidde 2 after covid awo nga batugyemu awo nenyingira. Tongamba nti naawe covid yakuyitamu. Ano sijja kwekwasa nze covid ngendo yingira boda story nayo ndalamuko nga nina ebyange byenkola nga womanyi obaawo ensonga ezimu nova mu byokola oba oluusi oli awo olw'ensobiizo oba olw'okulemerwa mu ngeri emu oba endala. Ngamba covid kwegamba yagenda okujja nga ebyaddala njuuga mu bye nali nkola yes nali neekozesa naye nali njuuga nnyo nentuka nenta nebikulemerera nkola nebinemerera
olw'ensobi oba nja kukiyita oba nsobi kuba ne bwoba weekozesa mubamu ensobi z'okola ng'omuntu simanyi oba kunyonyolemu lwaki era tugenda mpola ki ekyatuukawo nze nga sinayingira boodabooda nali nasooka nembeera waiter ampeereza emmere Kasubi restaurant eriyo mpigi abanampigi kyemanyi bagimanyi nenkola nnyo sakolayo bbanga ddene naye nakola nnyo nga neegomba bye bakola mu mutima nagenda Kasubi awo ne bambuuza omanyi ofumba omanyi okusiba emmere nembagamba yes manyi osiba emmere noginyiga nti manyi oginyiga ti wano nno ffe tufumba enkota 5 oba okitegeera Nseka nedda neewuunya omwana ow'obulenzi omwami amanyi okunyiga emmere n'agisiba sinali manyi naye nga si nnene nnyo bwetyo si nkota 4 nkota 5 ziba nyingi naye olw'okuba nalina obuvumu nkuyisa mu bufunze nakkiriza netandika ne bampa omulimu nga gwakutuuka saa 10:11 nensiba emmere ekyamazima nenjuuzaamu naye nagisiba ne banjagala ntandika okukula nga nze njijjula ogisiba naye wano mu kusaavinga Kasubi bagimanyi yabeeranga bize simanyi oba ne kati kati ng'olina ogisaavinga mpaka wegwamu gweba ogweddemu mangu n'owaata mangu nozaako then n'osaaniika n'obega bwe baga njagala emmere bweti ne bweti kati kubako ettooke gwe obeera ku ttooke lirina kuba nga lyokya you understand so nga lyokya nga teriwoze ate nga ligonda so nenkola naye omutima gwaŋŋamba otoyo gye naliko omukazi yali agoba nnyo yali ajja ti naye ng'agoba nnyo okolera ensobi emirundi ng'ebiri ng'akufuumuula mu kyono kyanjigiriza ki omutima gwaŋŋamba nti Shadrack one day one time naye bajja kukola ki esawa yonna ogobebwa oli mugobe kati olina oyiga balinga bakola chapati nga nungi balinga bakola chapati nungi bafumba ka river nga kalungi kati ebyo byonna nga nina obikopa olina okuba omufumbi omutima ne guŋŋamba bw'onoomala byonna obikutta gwe seefinga akasente nga bw'ogula ebintu woonoomala obikwata basiibule ng'omaze okweseetinga bulungi nga bwe nakirowooza bwe kyatambulira nakola omwaka gumu that was 2017 nakola omwaka gumu ne bagoba nse bangoba saalinda kati twatugenda mu December wa 17 nenumba manager omwami oyo gyali amuyita Siraje ne mugamba manager nkomukola nga 24 basiraamu 24 December ng'enkya 25 Christmas ne mugamba naye sigenda kola ki kudda nambuza olaga nali mukozi mulungi ngatambuza emmere ng'ate ensiba ettaayi bulungi ng'era bwondaba nkugambye mu buli mulimu olina obeera ng'okola ebikufuula ow'enjawulo okitegeera nti oli ajja kulaba mu ttaayi ng'okutta amasowaani ogubaguba mu katawuni emmere ajja gigula yeewuunya agambe naye nze nayagalanga nnyo okuba ow'enjawulo era ne mu boodo ndaba nyambalanga abasawo biki oli wakola agamba okitegeera era kinyambye nnyo so nentambuza emmere ne banjagala kuba abawala baalinga tebaagala kutambuza mmere okitegeera twalingamu bangi nga ngifulumya kati olwo nvuddeyo eri mu mmere bagamba Shadrack alina okuba kati mu maaso olwazze omukazi yali mukulukulu alina okuba mu maaso omukazi yabadda mu mmere Shadrack gyabadde akola then yadde mu maaso aweereze ekyo kyanyanguyira ne kinsanyusa nnyo kuba nayagalanga nnyo bba mu bantu by the way nze njagala nnyo obeera mu bantu nnyo njagala nnyo obeera mu bantu bingi byotukako okitegeera so kati nembeeramu ne banziza mu maaso ne banziza ku bintu bibiri ng'okeera nnyo ku makya saa 11 n'osogola omubisi balina akabisi nga kalungi n'ogusogola bidomola nga 1 oba lita 10 omubisi gw'embidde mbadde era ngenda kubuuza omubisi bagukola mu mbidde ozimanyi wali obaddeko mu kyalo nzimanyi waliyo embidde ze bayita musa zibanga matooke zikola kajuice k'omubisi waliwo edda nga bano abatunda emmere nga baziteekamu emmere ogenda ogula eminwe nga mwezi okitegeera kati abo baba naye ezo nga meme wange akuba omulanga kale musajja
emmere ntono ate kati bingi nnyo babikola nnyo yes babikola ate teriika yeyo Uganda era teriika embidde teriika naye nze nagiryako eddeeyo enyumira mu bijanjalo ng'ate bajaniseeko kati mumizo ba muli bakibuga naye eyo mukyalo eggombe ewabangayo enjala ne era ndi mukuyiga wano kati embidde actually embidde wagisogolanga ku makya nnyo saa 11 bazireetanga ne tukola ekibanyi nga zengerera okwo kati nga balina okubaawo omubisi everyday embidde bagikola azin ekidomola kimu kigenda mwoloza kibeera kyenkana ki amabidde gabanga bulaba nkugereze omanyi ebbafu zino ennene kati erina okubanga eneetera okujjula oba ekitundu kyayo bwe gaba malungi kati ogisogola jjukira sooka n'osogola ye yennyini juisi waayo okozesa ki mikono n'andagala kati ab'omukyalo bo bakozesa bisubi essubi kiki baali bakozesa ng'edda nga balinnya mbwe bati kati eri essenke eri bayita essenke badde manyi omubisi gwa bigere kati ogw'obigere nagwo weeguli mukyala babeeryato oteekamu ekigere ne basogola abamu no babanga n'envunza abamu oba gwali guwooma nnyo gwawoomanga muna omubisi gw'embunza gwali guwooma nnyo ng'oteekamu ekigere bw'oti yes guba guwooma nagunywanga nnyo naye nga guba gwo tegutangaala kyekibi kyagwo kati ow'e Kampala notasobola gunywa abakwibye guzalawirawo ab'e Kampala obamanyi tasobola gubanga kidiba infact amazzi okitegeera naye kati kale ak'engalo omuyonjo n'okasogola bulungi n'oteekamu amazzi nga mafumbe nekatangaala manyi ka juice nga kalungi nekatangaala kati kumakya wakera nkubambiri yes then by exactly saawa emu ng'olina obba wayambadde nsula ngolodde yanga nsula ngolodde kati saawa emu bwenyambala yes era nali musajja wa busonso w'obulaba wano nga ndi musajja nnyo wa busonso naye nga nkola mu mmere baana jatuwa ku musonso okitegeera kati omusonso ogwo nga ngwambala nensiba ettayi yange bulungi lakini olaba empanvu emmenyamenyamu netandika okufuna bubotayi ng'oluusi eyinza okwagala okukoza mu nva z'abandi you understand okitegeera neryokenyika mu kijanjalo oli naalaba ekijanjalo kye ng'okizeemu I'm telling you byebya ddala neŋŋamba nze njiiza nnyo omulimu gwenkola era ne bwe ndiba nfunye mulimu kino njiya nnyo nenfuna botayi nenzifuna in different colors black white blue nga nina okunyuma like oli bwakulaba ne bwoba omu osavinze ng'okola mu byokuloli ne bwomusavinga ng'oli smart nekyali akirya kigenda soba ng'owunya bulungi okitegeera ate omusajja yansasulanga bulungi nga bamusanyufu nga nina omukolera omulimu oguli smart yansasulanga ssente kuba yampanga omutwalo bwakoze ennyo sirage nga nkuwa n'ogumu ekitundu by the way appreciate buli lunaku tewali monthly no then wano emmere yo mmere olya naye era waliwo byewabanga tolya sikuva eri nosena ebiwundula byebifi okitegeera nolya nga emmere yes then breakfast supper nedda naye ngaera obimanyi ebya group z'abantu kati okozesa abavubuka si byangu era mugibbirira nja kukiyita kukibbirira kozi mugijjayo mukukuta era obimanyi teyasigalangawo naye ng'obala mani nosena akaceere olumu nojjayo nekyapati nogikunyulula muceere nosaako omuceere kati nebikka omuceere noyiwako ekijanjalo olunaku ne lugwako abamu ebifi nga babikweka wansi muceere era bakibbirira bakiri obimanyi kati nga kwagumu kitundu olumu lwakoze nnyo then ng'afulumamu asavinga ku district eyo n'ofulumirako kwegamba ngu omanyi mu bulimu gwonna ne bwoba ng'okola waka kasita obeera organized bakama abo bakuwa ekitiibwa batandika okuwa ekitiibwa ne bwaba aleseewo baana kati nkuwadde example yakukola waka ne bwaba aleseewo baana abamugumu nti oli organized ne mulimu guno bw'oba smart oli abaseefu agamba olaba weefaako ojja muvuga bulungi oli abamaloza ababoda bawunya ennyo bawunya nange mbamanya boda kanko ekyokulabirako
Taka kuva ku Emboozi yaffe tukomawo. Nalwa kuwa boda wano. N'omutunuulira wano. Maye amaaso gabeera wano. Ng'otudde ku boda. Tukanga waliwo wakwata wa bbulaaka nga omusajja ono tuli ku ki. Obucaafu bubi nnyo bufiiriza bingi bucaafu bubi. So kati nga nkuddiddeyo eri nga nkola maaso. Nagenda olaba bagobaagoba nnyo. Kati nagenda ova mu kiyungu nga njize ebyaddala nga njize nga bwe bitambula. Savings akasente waliwo ka Yugaford kali mpiji nga nebba wano mu kutambuza emmere n'okwawula bibeeramu sagala mbeere mbu nali nnyo kiriya nnyo oyawula wafulumyanga amasowaani agamu ne bageerabira kengezo ofulumiza amasowaani 2 okitegeera nebeerabira nga 2 nga gabadde nga ga kasanvu omunya ne manager n'akuwa kati obusente buno nensevinga kati nensevinga kati ntandika okugula ebintu nengula fridge ekikola wali okola naye nga nawe olina ekirooto kyokola gonde ekirooto nkijjaawo olabye ddala woteri eno neekola era nze in my life ntegeera ebintu bibiri mu bulamu byensobola okukola transport nakulya byakulya ebyo ebyokulya ebikolera ddala nnyo nti omuntu ne bw'aba yekuniza atya alina okulya period ababeera bakingamba bw'aba afa atya alina okutambula tosobola kutambula kuva wano kati wano tuli kumpi n'entinda not so tosobola kutambula kuva wano mpaka ntinda lisero gakantekemu kanyigirize ntekemu 10 mmeka 2 oba 3 so kati ezo bizinesi zentegeera okusinga birowoozo byange byonna so ni ofunayo ewambosi wo n'otereka kwali netereka Yugaford nentekayo Yugaford ki banka ndowooza nayo microfinance or something naye yalinga banka oteekayo tebakusala kubanga sikyagikozesa nze ebbanga ddene kati nenteekayo kati bwe nateekayo nga bwengula amasigiri amasepiki fridge nenfuna gayi nga mbuuza nnyo waliwo gayi awo yali alina bwabayita nemugamba njagalayo deep freeze sente nga mmeka nangamba eriddeko ejja kuba ya $5,000 nesooka muwaka $3,000 nenkola nagimfunira nenjirabako nemwongera 10 nabeera nayo nengisasula nenjimalayo nengula butebozi buno bwe baliirako obuuma obulabika obulungi nengula 2 nensasula ekifo olwofugituna tuyingira December tuli mugwa munana kati tutuka mu gwe 10 empiji waliwo we baali bagenda okugula Fortbet nga bagenda gigulawo kyali kizimbe kati ng'erina space y'akakuubo nenumba omwami baali bamuyita ng'olwokya era nkola nemulumba nemugamba you know what Samona nickname gye baali bamuyita nga Samona njagala kupangisa wano wantu kolerawo ambuzo ogenda kukolerawo ki kufumbirawo hoteri ngamba nga wali open konzi nja kuorganizingawo bulungi waliwo omwala side ninga waliwo kashade kalungi basobola otuulawo kati mabega nga waliwo hoteri sobola okutereka fridge nemugamba nambuzo yagala kutandika ddi oli omwami yali ayagala nnyo sente nambuzo ina sente nti yasuka kungamba $20 nemukwata $10 nenjimu olombale mbaze Fortbet ntina abantu bajja kuba ali mu beti bajje balya wane emmere kati nga waliwo ne opposite stage ya tipa bana abavuga omusenyu hambala ngamba ne wenva kasubi koba already abali bakola ku tipa nga bandaba kati of which wenveri nojja wano bagamba kasubi kasubi kati quality ya kasubi yonna njimanyi baba bajja kufuna kyebadde bafuna eri kubanga era kyekyali ekituufu so nenzija etegeza tewali wala nnyo ate wali wala era ekyo nakola kya busiru era kyembalenda okubuulira natuuka nejusa nakola kya kisiru kati netutuuka security eyo netutuuka kati manager n'angamba lwaki ogenda mwaka gumu wandyogeddemu n'okola wanimpaddeyo ebbanga lwaki wamugamba ki olwomugamba ŋŋenda anti omugambye nti nno ng'ennaku z'omwezi 24 komakukola ngenda kukola byange wamugamba ddi namugamba gwa 10 awo namugamba nga 24 nkita nkita fena akaseera ako twali tukayise okitegeera nkita
saamutiiririra nakimugamba kolo twanyuka na leeti ne mugamba manager no nambuuza kiki kati olwo wamugamba kyolwo olwo kati waliwo kyendeseeyo kati lumu nayina omuwala yali musomesa omuwala oyo nali nina era gyenfumbako bifaawo nga sina batandikayo bya restaurant nga nfumba ku ssomero lyeyo mpambire kati nenfunayo omuwala njagama mukazi kale muwala naye tukamuyita omukazi kati omukazi oyo nemufuna we namufuna omukazi yali mukambwe nnyo nga muwala nga mukambwe nnyo nga alina nnyo ebbuba lingi kati nenkita naye nali mwagala nenkita nenvayo ku ssomero mangu kwe kufuna ogwo omulimu kati mba nkyaliko ogwo naye nga tuwuliziganya nga bomanyi nga twogera nategeera ne wenkolera kati we yajja okulaba wenkolera yasanga waliwo abawala bangi nalowooza yali musomesa weewu yasanga waliwo abawala bangi yali mukazi wa bina bulungi nga black nyonyonyo yes nga wa black era katebekano namitangana mu lugwala wange no waliwo erinnya ngali oyinza nga wekimugamba agamba ati ngali fine nakyo naye ng'alina ebbina ng'abigula ng'akunkumuka in fact katukikozi ng'akunkumuka boy tamale kati nenvaayo kyekyanzijayo nga ndaba ayombanyabo nnyo jjukira tuli mu ssomero ly'abaana ssomero ly'omusajja ayombera mu abaana bato olumbu ng'ayomba bukimba abakazi bangi kati twaliwo headmistress twali tweddira gumu kati headmistress by then she was pregnant nga ayagala nnyo owummula naye ngaayagala nnyo owummulira awantu nga wayonjo kati nalina kalumu kange nga kali organized ng'awummulira awo kati yo manyima abakazi nze simanyi ye yalowooza obamwagala naye nga ate mukulu omukazi mukulu nawuza mwagala kati nabuludingaokitegeera nze mbitya sisobola kati omukazi mutya n'omutya ngambubayinza sisobola kati ngawumulire nawe ngawumula anjagala nnyo era nga mpita brother kositwali tweddira gumu kati munange omulugwala wange n'atandika obuildingiro buba anjuka tetunabeera ffenna munnyonnyola kimulema otegeera okwagala yali anjagala nga si mulalu ng'era to be honest nga si mwenzi nga she's faithful naye omuntu ng'alina ebbuba ng'ayomba bwine bwaba faithful biralamu omuntu ayomba buli kimu ebiseera ebimu bw'obeera mu relationship oba era oyagala mirembe okitegeera twagala nnyo emirembe okitegeera nti sente ne bwe ziba zibuzeewo ng'olina emirembe n'omuntu gw'oyagala oba owulira weeziri baaba oba omutima gugamba enkya nja kufuna okitegeera nga laavu weeri so kati anemerera ngamba nga sinabyonoona essomero kanziruka nveeyo era naye namugamba mukulu w'essomero nemugamba baali bamutamisa wamala nemugamba ŋŋenda ambuuza wafunye ekiddako teyali muzibu konze ya naye namu obusente nengende kati mpigi nempambire katugambe nti mpambire kiringa kyaloyalo kati mpigi yeringa town nenzija nempangisa enjiwa empigi yes kati nga bonogamba ekyalo muba nekyalo kati wabawo ne senta togingisena nga nnene nenzija eyo n'otuula era nakyo tekyamuyisa bulungi omulugwala gwange naye nakigumira kati nfuna ku restaurant eyo ajja alaba wenkolera bw'alaba wasangawo abawala bangi nga bakambwe bazibu nga ye mukambwe nalowooza ekyamazima nga kyalowooza kyali kituufu kuba waliwo abawala ng'ate tosobola bulwamu ate ng'oli friendly nga ndi friendly ate mbeera smart obimanyi ndi organized ndyogera bulungi sina buzibu kati najja n'abalaba bwe yabalaba n'agamba wayitawo omwezi ogwo kugambye twakeeranga nnyo nali nkedde ku makya ku restaurant maze okukola byenkola maze okwambala bwe bati nteeka ekigere mu maaso bwe paba nsaavinga nga ndaba omukazi ataddeko uniform y'akasubi neŋŋamba my god kumbe kye yakoze wayitawo omwezi yajja n'asaba omulimu
ng'automatically tebasobola gumuma yalina ebbina alabika bulungi yali ku kalabu era bannange buli muntu muddugavu toyongeramu birala black is beauty for sure tandise ebintu nga mulungi batugamba Uganda oba toli mweru tutunda owaayi buli omu alina kyayagala ndowooza nzaawe wanzita bagamba omuntu yenna kati oba yaga kufuna ku ssente naye nga tonnagwa ku mwana wa muddugavu baba black kala ya black agiraba edduka ne bw'oba oli naye oba owuliranga maaso eyo ojja tunyonyola yes nja kunyonyola ojja tunyonyola ebirungi ebiri mu black n'ebirungi ebiri mu ebyo byombi manyi bingi kati munnange ayambala uniform mwekanga ali awo alla natambulirawo direct manager teyaliwo yatukanga ssaawa nga 3 nenumba ajati nemugamba ajati kikyonkoze era nga bwendi zali opinga sikweka nemugamba okoze eki kino kuba already nali mumanyi kati nga waliwo akatolo nga ka white nga akatolo kali kanfaako nnyo kankubira ku ngate eddagala akawula naye nga tekalina kino nti oba kigendererwa kiri awo kali friendly abatoola abo abamu bali nnyo friendly eri abantu munnange namubuuza kikyonkoze nga ngamba jati ki nga mbuuza kiki Shadrack nga mugamba omuwala oyo gumulaba nti ekyamazima tweyagala naye alina ebbuba agenda kukuba buli omu ali wano mu nnaku ezitali zawala agenda kulwana tayagala kundaba na muntu yenna yadde ansekera ng'ajati agamba nedda jjukira hoteri zaagala nnyo ezosansi ezo ne hoteri baagala nnyo omuntu w'ebbina abigula n'oyitawo awo buli omu n'atunula baba bajja kujja munnange nga mbeera awo nga mbeera up and down nga mbeera ku pressure manager ng'ajjanga mugamba nga nsooka mugamba manager nga nsooka nkigumira olubamubudde nga ngamba amujja kubeerawo ate ekyo kirungi nnyo oba mwagala nanga we muli tebeeza avudde mu busomesa azze laavu nga ŋŋuma nga nsooka ŋŋuma kati lumu omutolo yali akwankubirako engatta eddagala kumakya twagenda owulira amataayi bakubembeekulu emabega eyo mu biyungu eyo gye bawala gye bambalya waliwo neddomu abawala we basula ng'olutalo luli wansi eyo omukubira otya eddagala biki omutolo n'omuntu ow'ebbina kati bambi kaali kanafu akakutta ettaayi ate alina amaanyi nagenda olaba bindabisa nze sitaasa abakyala bebakulwanira totaasa sitaasa oba ofaaki sitaasa mukazi nga balwana ekisooka kiti kimu ebiseera ebimu bw'otaasa abakazi omanyi nti mulwana bubi nze njagala muluma munebirala omukazi osobola mba neerumu ng'ejjudde buli kimu nanyiga nayasa byonna naye nga muganda nga obifuna enfuna gyobifunamu mbiteeka mu nju nagenda olaba nga byakunswaza ate nsaagala kunswaza saagala swala saagala kuswala in my life neŋŋuma nibabatereeza nenumba manager namugamba manager omanyi ogenda sigaza omuwala ono nze ŋŋenda ngamba era njagala nagenda infact mbadde wakoma nga 24 okukola naye ndaba sigenda kutuuka kambirikirwa n'olwo yabitegeera dda namugamba bino bijja tuswaze olabe nga ne mu restaurant wavudde wazze obuzibu okitegeera ngamba aye ng'awumbabumba wumbi ebyo bibeeramu nga wayitawo ebbanga era nga mugamba manager kati ŋŋenda nga mugamba ŋŋenda nga ŋŋamba kale kyasooka nekimuluma ŋŋamba lwaki ogenda biki nga mbuzi ogenda kukola ki nga ŋŋenda kukola byange teyamanya nti restaurant naye yamanya ŋŋenda kukola bibyo munaye nga ŋŋenda navaayo natuuka 24 era nakola twanyuka na bukyali twanyuka bukyali nasomba ebintu gye nali mbiterese byonna masigiri biki ebimu nga biri waka nembitereeza n'oteekayo nempaakinga ne tulya Christmas olwamala Christmas bwe bati notandikirawo omulimu oli muleseeyo naye nakimanya nti tajja kumalayo yadde n'ennaku ezi maagwe gwe yali ayagalayo of course
nze yamuleeta nentandika natandika nga nkola bulungi nnyo nga nfumba kapirawo kalungi by then natandika nga sifumba lanchi naye nga nfumba emmere ennyangu piraawo chapati beans beef liver okitegeera babirya break from kuva ku makya mpaka sawa nga 9 naye nga tewali lanche n'omubisi banga ali ogukenguse ngera nfuna boda bo bagubaleeteranga kati yagubaleeteranga kati musajja nga aguleetera ku piki nga mubuuza naye amabidde gano ogasuubulawa nga ŋŋamba gwe ofuna piki n'ojje Butambala wali amabidde ojja gula ebbidde naye weewoonya ensawo kiro 10 ensawo ya kiro 10 oyinza ogigula emitwalo ng'ena kwesa kitundu naye kwesa kitundu nga gugenda avaamu emitwalo nga 10 neŋŋenda kati bwe navaayo netandika opangisa piki olwedde waliwo ababoda abaana baboda nga baneesiga bantrusting olwedde balabye nempangisanga piki neno n'amabidde netandika okukola omubisi ate ngaogwange gwa layisi jjukira bino nga bwomanyi bifo bitombiza nogaasa amazzi ag'olukumi ne bagaguza 15,000 n'okusingawo kati nze nenkutunda nga bwe gulina obbanga ngulina okutandikira ku 5 ate poze wali okutunda meka eri glaasi yabeeranga ya 2-5 kati gwe notandikira ku 5 nga toweza nice oba kale nice ya 2 ebi gwe ng'olina ku 5 gwa 5 10 n'okudda waggulu ng'abantu banywa omubisi ng'ate si ekyo kyokka nga ngudelivaling okuva wenkolera ne bwonkubira n'oŋŋamba ndi ku district nga nguleeta ng'oli mukambwe nnyo ndi mukambwe nnyo olonnya ssente noonya ssente era nazinoonyanga nenzikola kati bwenkola nentandika okukula nenkolera ddala nenkola kati nali nawuliranga mpulira boogera mu bizinesi weeweza emyezi 6 eba eyimiridde nga kweŋŋumira era nempeza emyezi 6 ninga sajja kuddi kati nenkola oyo 2018 gwenjogerako olwo nekozesa chapati ennungi piraawo liva ekyenkya kale nga kibeerawo minwe gy'amatooke bikini kati wano emisana mbeera ne piraawo abavubuka baagala nnyo piraawo bayirawo naddala ababeeti abo abaana nange piraawo kasaba mulungi piraawo chapati either kabiifu oba kaliva netandika okukola nenkola nga babiri abambi nga basapotinga olwo ngitumya emirundi restaurant era erinnya lyange ntambula nalyo kyovula olaba emirundi trust board ngitumya emirundi restaurant era gyetubuya mirundi lwakyo era njababulira Shadrack kati nga nkola myezi 6 giyiseewo Kadugala ng'ajja Kadugala bwe yajja she was hard working woman byebimu ku byasinga omukwagaza nga she was hard working ng'ate si muyaaye weguba 10 luba 10 yali in fact kangaye yali ansingako ku magi nga bwomanya omusajja osobola n'okukkiriza gwe nga tutandike kino naye ate abakazi balina advantage yiino nti otandika ekintu bw'aba si muyaaye ate bo bakikolera ddala nekituukirira nekisinga naye nga amaanyi gwe wateekamu amaanyi naye ebintu engeri gy'obikwasaganya ate omukazi n'akusinga kati ate bwe yajja ne biba byawufu nnyo nebikyukamu naye ng'ate alina obuzibu bumu ng'aboggola ng'anyinga mangu nebbuba kati abantu bw'obadde okimanyi nti abantu abamu n'appetite obuteekamu bati the way you handle engeri gy'omukwatamu kyabaana agamba kankuwagire oba kwasinzira naga akangende ewa mirundi ndye okitegeera kati yabogoleranga bakasitoma awatandika tagala nnyo bamumanyiira kati ate nekirala nenkweka kati nange olwo ntandise okukozesa advantage olwonfunyeyo n'omukozi omulala era muwala era yajja maze mufuna kati njagala nkozesa advantage ate nange mama kabira nga njagala nkozesa advantage naye kala lisi abeere nga ali side of nga bwana mukozesa okwa-attractinga abantu kitegeera abeera attractive eri abantu bajje kubanga olaba abavubuka bw'alaba wali abakazi oba omuwala ng'abigula bikyajja
kati nenkozesa eya advantage kati nga tesagala kyogera nga sagala nnyo kyogera nti she's my wife otufuze na mwami na musikyala omuntu omubeera naye mukola mwenna oluusi musula na mwenna nonti oluusi nga tusula ffenna kati mutanze kusula mwenna mukola mwenna netubeerawo bannange netukola nakola akasente nga mukafuna nga tukafuna naye sente zino zatandika okujja nga tufuna sente bayisawe munga nze mba ndaba mawulire wakuwa savings edda wagyeko ne capital ebyaffe bya hoteri oluziba bwe paba ng'ogula miceere biki oba tonatukako yo amagoba ng'oteeka wano biri nga weebiri oba mugumu wabuca wamusasuddeirala yes kati munnaye nga tubeerawo tukola 218 olwaggwako kati ntandika okulaba nti neetaaga ekifo nga kigazi kati noono kyesigambisa munono landlord yandibadde nga landlord bwe yalabanga ng'abantu batudde nnyo ng'azimba omutima ng'ayongeza ssente kati ng'alina omukazi lowooza mu bwongo bwe n'alowooza kati omukazi ono bw'anadda wano n'akola bino agenda kukola nga nze bwe mbadde nkola agenda kutambuza aveewo ono addewo tukole yes kati nannemesa nnyo kati tuba tumalako 218 yes ayongeza lenti tuze ku 8 yava ku 8 nadda ku 8 tuva ku 8 nadda ku 10 Wange ng'ate awantu ze nakolawo ne wanyirira waliwo omwala ajjukira nguzibye nannemesa mubwongo naga sijja kutuula nenfuna amakoko kati waliwo gayi musajja bambi ayagaliza ompigi kati yalina ka space nga bw'onooba ne poloti nga togiteekemu kalina ng'olina awantu kapuloti kali mu katawuni naye nga eng'ono alina ennene yalina okukugula naye ng'ate tannasalawo okukola ki kukugula naŋŋamba ne mulumba ku dduuka namugulangako ebintu nemugamba njagala kukolera wano munzikiriza naŋŋamba its fine nga ojjaleetanga emitwalo egyo bannange ng'ate wagazi nengula kiyosiki sente nali nzina nali mu savings nengula kiyosiki ennene nengiteekawo teyammalira kati kiyosiki nga mmaze jagiterekanga mu fridge ngiteekangamu ebintu ekiro kati nenfuna amakoko manya amakoko sigamanyi era gwagenda ogatugamba kati olaba basala embaawo balina ebintu bye basooka okusalako ebyandibadde ng'eddiba nga wogugjeyo kati n'osooka ojjako eweebale nnyo nembigula nenkubira ddala ekitu nga kiringa olaba bino bye batundiramu amanda nga kijja direct nekikoona ku kakiyosiki alina okikuba nga kirabika bulungi nekisereka amatundu balimukuba kifaananyi engeri ekyakifaanamu nenkola nga wagazi neteeka mu butebe bwange nenyongeramu n'obutebe netandika okukola nenkola ne bajja nga nemaketinga nebayiika nga nkola era nga n'omukyala buli naye nga ndi naye nga mukansolinga nga bwomanyi naye nga mukambwe muganga sagala kumufiirwa naddala yali akola nnyo alina kyayongerako omuntu alina kyakwongerako okitegeera oyo ogumma omanyi olaba bakazi tosafuna muntu ng'ali perfect okitegeera mu bulamu buno waliwo byogumira ebyamuno naye naagumira ebibyo kati byebyo bye nali nina okugumira obuzibu bwe tulina tugumirira abantu so ng'ate munnange buli omu teri ali perfect tebakulimba mwe mulaba abantu kutambula naye waliwo omukazi ng'omulaba ng'abigula obu naye ng'ewaka alinga ssasi naye ng'omwami yaguma kasarenti wajja aŋŋamba kwatayo bweziti oba kyonna alina kyamugattako so oli naye ndi naye muli awo mukola kati obuzibu we bujjira tukola kati waliwo omukazi mukulu ajja ansaba omulimu bw'asaba omulimu naye olwo nina abawala babiri ne mukyala wange basatu okozesa bawala bawala sinafuna mungome nze nesikira capati n'okusaavinga ennyo nga mbyenyigiramu kubanga olaba ebintu byemmere olina okwenyigiramu bw'otwenyigiramu kuba nalaba nga byenakolanga eri sente zimu oyinza ozirabira ne bazikutwalako so ekyo nga nkimanyi kati obuzibu bwe bwajjira omukazi ajja asaba omulimu abawala baŋŋamba towa mukazi mukulu mulimu ŋŋamba nina omuwa omulimu kazi mukulu jukira oba osaasira omukazi alina abaana kati nno bampa nagundi bwetu reason bwetu
omukazi oyo kumbe Katonda munange ayitira mu bantu bangi omukazi yankwasa ennaku omukazi nemuwa omulimu ng'amanyi bulungi ofumba amatooke ne tutesanga ngenda muwa 10 ezi ng'ali ekyenkya ekyemisana ekyeggulu n'agenda kuba twanyuka nga bukyali olwo nfumba ne lanki kale omukazi munaye sijja kulwayo nga tukola omukazi agirola tukola era nnyo aŋŋamba nyongeza ssente saagaana ye redera nga ŋŋamba kale oyagala mmeka nga njaga mutwa kunze ngenda kuwanusuka naama ng'akkiriza nga wayitawo ebbanga ng'omukazi era ng'amba njaga kunyongeza ssente nga mmuteeka ku mutwalo bino bigamba sirimba amuteeka ku mutwalo kale nga ndowooza kikomi ajja kuba mumativu era nga mukola nga tukola kuba essowaani bbiri sosasula omuntu nga tukola omukazi natandika ofuna embeera n'atandika okwagalira munga ssente omukazi n'alema kati awo wakati awo ebiseera ebimu abasajja bwe tutandika okufuna ennyo ssente kuyinza okulaba n'ompita ng'omusajja omuto siri mukulu nnyo yali siri muto nnyo naye kati mmanyi abasajja bwe tufuna ssente bizinensi ekola olaba ofuna ssente ne bukya n'ozifuna n'enkya n'ozifuna kati otandika okuddamu embeera eyo bakazi okitegeera kati nembuno wabaawo abakazi baba bakweyunulira kyenyinza okugamba kankole ekyo si bonna naye wabaawo kitegeera kati ne bajjira omwabo tobulaamu emufuna naye kati omukazi olwo avuddewo ayagala kuddayo mu busomesa sisa wamulemeddeko kubanga twakolanga omukazi naye musasula obeera olina omusasula kuba abakola wadde biba byammwe naye oba olina omusasula kati omukazi ng'atuuka ekiseera sisa wamulemeddeko lwamusabidde ku gavumenti nsanja awo afunye ku gavumenti aba wano tutuula mugamba akasente ka gavumenti ne bwoba tokoze kajja mu holiday bwoba ku payroll ya gavumenti oba wanjawulo nnyo indati osobola n'olya looni n'okola byokola eri nga bwe beesasula nembimutuuzamu yali aganye n'amala n'akola nakkiriza kati andekawo kumbe okuteesa kwange ate kumbe yegenda obba enkomerero wakati wange naye oba kale okukomekerera kwa bizinensi okuggwawo kati omukazi bwagenda akkiriza agenda atandika okukola awo tuyingidde 2019 akola kati tukola eno kumbe eno omukazi amuwa feedback bawa ababwati ne bwati omukyalo oyo ono omukulu entuuka omukyalo oyo nempulira nga ntuuse ngaomukazi amanyi n'okudduka ku ssomero n'alinya takisi n'ajja n'ayumba naye ngaera byonna byakuswaza bizinensi buli omugiyomberamu nemwekwata amata efa oba bizinensi buli kati wajja omuwala yali mulungi era bannaye yali ekyo nebaza Katonda byayoka ne bigwawo nayiga ensi nti buli woba mu bizinensi n'oyagala omukozi mu bizinensi eba ejja kugwa oba oyagala oba toyagala ne bweba y'amaanyi etya n'oyagala omukozi mu bizinensi omukozi gw'okozesa ng'osobola omulekawo n'omugamba kanzije okitegeera kati ekyo kituukawo kyantuukako wafuna omwana oyo omweru ajja mu bizinensi tukola naye nga simutwala waka agenda naye nga omwagala akimanyi naye omwagala atandika obutakuwa ssente ekyo tekyandibadde kikulu batandika omuwa ebigambo ekyamazima nga bituufu ebimu kati omukazi n'ayomba nnyo kati noono neyeekyange yali afumba emmere n'agenda simanyi sagala nkulimba oba mwalimu ebirala ebyaddala bizinensi yatabuka nitandika okwewola ebintu nga nebyobuzito bisasula oba wamuwa nnyo ne kugapa ekwata ku ssente obuzibu oba bwava ku mukazi simanyi sijja kulimba kuba nze seeraguza noŋŋamba nakwata ku ssente nga oba asikamu nazikwatanga naye obuzibu bwatuukawo nga n'emmere tekyatambula
abantu ne batandika okungamba mirundi emmere tekyawooma. Kati ebyo byonna ne mbigumira nejjabuzya ne ŋŋamba omanyi olaba buli bizinesi waliwo wootuuka ng'oli mu bulamu n'oweebuulirira n'ogamba oba kino kyenkola kyekibi kankyuseemu okitegeera. Kati ne ntuuka ne ntula n'omwana ne mugamba you know what nsonyiwa muwala ki oyo gwe nali njagala mu bizinesi mugamba nsonyiwa saayagala kukumanya nti nayagala just kumanya bumanya naye ekyamazima bw'otunulamu n'obuvuyo obuliwo tubiveeko tubite sikugobye tukole naye tubiveeko. Omuwala yampuliriza nalowooza tiyinza obutasoboka naye nengezaako okukipinga nengezaako okulwana omanye olaba ekintu tikakitandisa okugwa nenwana nakyo sisawa nkubuulire natuuka ng'emmere ne bwenjifumba tebajje olwo omukazi asiibudde naye agenze akoze ebibye ono omukazi omukulu agenze akoze ebibyo oyo omukazi gwe nali nkozesa kati bwe yagenda ne ŋŋamba akoze kumpi nyaawo era kumpi nange olwo bakinkoze oba bagamba okali adda kanada olwo nange omukozi ebyembi bisekera omukozi avuddewo agenze kati bwagenda olwedde era yalina abamumanyi nga baganze emmere ensobola ogireetera kati jjukira ku mbeera ya Uganda eno oli bwajja n'agamba emmere eri bagibaguza mmeka we mbadde nkola manye ekintu kyakola nze saakikola we nava ku kasubi naye ate ye yakikola kati emmere kati naye n'asika baasika ng'agibatuusaako alionoonye akogerako naye oba kyesimanyi ne kati nkirowooza nti oba mwalimu n'ebirala kubanga natuuka n'abavubuka nga sikyabalina abalya nga bakugamba kimushaddwaka tetumanyi naye emmere yo tekyawooma ate ngera gwagifumba nnyo nga nze neefumbira emmere neetuuka nga tekyatambula nga tetambula emmere n'entama eŋŋamba nkoze ntya kati omanyi obeerawo nga weekaza bwekaza kati bwe nakakaza nti bizinensi egudde nali nasika amasanyazi nga nasaba amasanyazi galina mu mannya gange nengateeka kakiyosiki nengatunda nagatunda emitwalo 2 nenga gamalako emitwalo ngaaga 5 nengatunda nzemu nteeke mu bizinensi era nazo ne zifa. Kati ekyasinga okumala amaanyi lumu mba nsitudde amasowaani nina abantu bange be nasigaza basigala mu bulamu buno ne woogwa waliwo asigala babasigala bakukkiririza mu waffe okitegeera mba nkutta amasowaani emikono gino gyakankana ngenda sala kkubo ojjukira negikankana nga sowa kunyweza amasowaani ne gagwa nendowooza oba kiki negwa negatika kati nagera olaba amaaso gano nga gannuma wenzijja okukola otuuka nga tokyagala nakujja kukola amaaso gatandisa okugjako ekifuufufu ekyamazima natya nakeera nenziruka bugusi nga sikutte kintu munju buli kimu kikyankani nga sikutte mu kintu munju kuba nayina munju nga ndi mu ddalo saakwatako kintu n'eki nakyo nentambula nengenda ku global ogimanyi global bus nensasula emitwalo eki ngenda mbalala ewammwe si ewaffe waffe Katende wano nga mpulira njagala ngende ewala nsooke embeera eyo olwo nakaggala buli kimu nenkirekamu nenzigala n'enju nengenda ngamba kangende gye simanyi olwo nkyuse nentegeera ekyuseemu sikyali buli kimu kikyankalanye nengamba kiki kati munnange nga ngende eyo mba nkyali eyo kati waliwo benali abaali bamanja bino wajja ebintu ku dduuka lyange ne balyoka bamenya akayumba yatwala friji n'agiwamba waba obutebe ne batwala ne bamenya nga nekyamaanyi waali nagamba sidda era bwe nagenda eyo nenfuna kalogi neneebaka embalala nendowooza nnyo kati nkulowooza ennyo ontya nga agende wa brother we yali awo Kitintale bambi awo mule mirembe yafa yali awo Kitintale nga tapangisa waali waka nga waffe nenzija nendizamu neninya bansi nasinga nasimu nembaga kasantuka e Kampala
ne bandeeta ne ntuuka kuyisa mu bufunze ne ntuuka wa ne mutunga okunya ne ntuuka kati ntuuke wa brother wange yali munywe bulungi nga ye yava ku nsi ntuuka yanyaniriza yange olwa bukya aŋŋamba nze sigenda kuwa kyakulya yadde ambuuza omanyi ovuga pikipiki konze ye naŋŋamba pikipiki eyo giraba olwo covid tannajja naye atumuwulira eyatta abantu ali China abanogola aŋŋamba bw'oba omanyi ovuga pikipiki gwe gikwata ogende ku kkubo ogenda laba ojja kufuna ekyokulya nasooka saayina interest mu piki naye nga ngimanyi ogivuga gigambadde ngikozesa ovuga embidde delivaringira abantu nga ngimanyi kati nga ngikwata enjala yannuma nesooka mbigaana enjala nennuma nengikwata nenzikirira yalimu otufuta nengenda ekitintale ku siteegi awo kati nga waliwo olwo lwentegeera balubyanza olwo ntandika okutegeera ekigambo lubyanza wekiba kalayini naye nze ekyenjawulo kyenalina olwo ntandise nga njogera mazima kuba nali simanyi kibuga era eri nali mugezi naye nga simanyi kibuga naye nga bwojja nti okola nti nkola agala ŋŋenda wano nga nkuwulirirawo amazima era awo nalimbangamu ngamba ondaba basayina nabirevu bino ebirevu byakajja nga ninga yanga nga nkubuulira amazima nenkuga mumanyi ndimuvaaka ya senior 6 ngunoonya ssente zigenda kunzizayo okusomero manyi okuvuga naye kasita ondagirira nonsasula ekirungi oba omanyi ssente ezikutwalawo nga ŋŋamba bambi bannakampala abamu si bazibu nagamba oyitaano kale ntwala naye ngenda kuwa bwezi nti kale kati bwe nagenda nga sisobola kuddamu kwerabirawo nga bambi omutwala n'omutuusa nagamba bambi weebale wetobeeko osome weerwaneko osome boda ogitandika olwo nitandika boda mu kika kya boda Okay, I see. Ntandika okuta kati ntandika nga nkolayo ngenda bumanyi nga tonnajagala ogenda olufuna emitwalo ebiri nodde wa blazawo ne weebaka kati nga mpulira era abanyumya nze nvuga boda okuva ku makya paka saawa 4 boda ebiseera bye yali mwawufu olwo 2019 agenda kuggwako kati ntandika olowooza obwongo obutandisa ozuukuka olwo nina ebintu byange eri naggalawo enju ntuma omwana mugamba nyamba ogyeyo ebintu biki nanyamba najjayo bye yajjayo kati ntandika opiikinga ngenda olaba lumu kati tutuuka 2019 oyo Christmas nvuga olwo navuga sijja kulima navuga amafuta ga bwere navuga bwere naye nga mmanyi nkola nakola emitwalo emeka esatu ekiro ekyo paka zanga 7 nendabanga nkoze nendabanga kuvuga ovuza abantu nofuna emitwalo 3 sente mpitirivu nenkyawe nfuna esatu nenfuna esatu business era enkeera nakeera nnyo nenkola piki ya blaza nga nkadde omutima negungamba lwaki tonoonya piki nze mmanyi okwogera mu bantu kati waliwo makanika awo nemugamba makanika lwaki tonyaa nonfunirayo piki sijjabula kimanyi tomanyi nnyo naye sijjabula njakuwa sente zo okumanya Kampala muzibu gayinga ŋŋamba omulimu ogwange bagula mugule nze okuwa piki yange njagala emitwalo 7 ndyoke nkuwa omulimu olyoke ompa omutwalo konze nali nziina nga nzisevinzi era nemutolerako emitwalo 7 gayi yagenda era naye ate kyesaamanya naye yalina gwagenda gijja kunagamba tuula wano netugenda ku muzikiti gayi yali asaala era banaye mungu ansase bambi wekiba kyamuyisa kuba saakitegeera n'agitegulawo nagamba piki yeeyo njagala omutwalo gwa piki ate awo nemba mukambwe nnyo boda oba wakamuyingira okola essente ate tokoowa okola naye ovuga buli kiramu oyinza ovugiramu enjagala nga togitegedde buli kijja okivuga so kati ovuga boda oli mwaka 2019 olwo tumalako 2019
tugenda genda mu January eyo period ya Christmas season yes. awo nkola kati munnange tuyingira 3 mulumawo wonna nkola kati tuyingira 2 covid si bwe yajja omuggalo gwajja ddi ogwasooka awo watyo kati olunkuŋŋanyiza obusente muganange yali anywa nyota enjaga ebiki ebyo ng'abinywa nga bimpisa bubi olwo omutima guŋŋamba savinga sente ogenda opangise ku Masaka Road kubanga eno enju zaalinga za bbeeyi naye ng'osobola ova ku Masaka Road kuba nze right now nsula buddo okitegeera naye nvayo nenzija mu town nenkola kati ekyanzija mu birowoozo nengenda nengifuna enju netandika okukola mba naakakola nfunye piki tukola batuggala nyini piki yali takimanyi nti nsula eyo ankubira ŋŋamba oliwa nabingo ankubira ŋŋamba oliwa kumbe ayagala piki ye gipaakinga saakimanya kumbe batuganya ovuga kati nzija mu kkubo simanyi namanya nti batuggadde nzija nvuga najja nvuga mpaka Kitintalaawo olwatuuka ewaggayi yaŋŋamba saagala sente tompa sente mpa piki yange gipaakinge wali nokuba omulanga naye nga sente nziina ne nga teri agenda kukuvuga kyekyasinga okunnuma katwakola oti nga teri agenda kukuvuga nga ne bwoba olina sente mmeka nga military eri mu kkubo natambuza ekigere mpola natandika ngaasaaga nenva Ekitintale Bugoloobi nenzija Meat Packers nenzija ngenola ntuuse mu kibuga naye nkulukuta mpaka oluli Kampala Bakuli Nateete mpaka wa Nabingo neŋŋuma nno nensooka mbeera mu nju omwo nkyagumye batuwadde wiikisi 2 batuwadde wiikisi 2 ntoba kati nalina ebintu byemmanyi okuluka bino ebibbo bye batwala ku mikulu tandika kuba kapito wabewo wa layisi otandika obbiruka olwo batwandisa otwongera obusente buweddewo ng'olwo nagula akawunga ka muwogo ke katali kabbeeyi osogweyako buli lunaku nayengula biringanya butto biki ebyo nensavayivingirawo naye era still banga teriggwayo kati muwakati awo nguze ntunduka ebintu batandika obigula abagula jukira covid yasooka abantu balinamu kasente babigula bibasanyusa babigula kati munnange bagula bibagula nabyo nga bimpanirirako obusente bumpanirira nga bigaana era ebbanga teriggwayo nga nzigwamu kati mu bukalukalu nga nnumba omukazi bamuyita ti alinabwe byaddayo kukuba kiri yalina edduuka lya wufa biki lyali awo Nabbingo nga mugamba jati nyamba nkukolireko wano ndi bubi ne bono nga nkuvumiza bintu nembizaayo kimala ajati yali munafu mulungi naye ngate abeera bize nnyo alina mobile money yalina ogikolamu eriko agenti wa Equity biki ebyo nga bingi neno bitambula nga ngamba libeeremu mutima nga ngamba nina kweyisa bulungi wano ate nina okukeera ng'edduuka ndiramu ndiyiwa bulungi nnyo nga ndipanga bulungi TV nga nzitekawo zirina obeera buli kimu nga ndiyonja bulungi ajati nga njagala ambirawo nga nguma sikulwisa eyo covid nga batuta olwo wali nteredde kati covid batuta akimanyi nvuga pinamubuulira kati ninnya yeye sente yazipano zimpa ninnya zigenda bepiki oba ekyakola ekyaliwo olwo nalookinga manyi yeyingiza ngenda otuuka Ekitintale nga gayi piki yazitunda zonna tewali wadde omutima nga gunkuba nga nkomawo nga ninnya taxi nga nkomawo yagenda okundaba nga amatama zina gandebedde simanyi ngeri gyenyinza kuprosesinga kufuna piki sirinaayo kintu kikayo kyenyinza kutunda kiri awo friji babiwamba buli kimu yo bitunde bivemu sente mmeka nga mbuuza kiki Shadrack kiki nguusiwuuse wena amatama gakulebedde kiki ngamba jati piki namugamba na piki yange bagigabye bagitunda nga ngamba piki yekulumya mu 20
osobola ovuga pikironi nti nga ngamba oyinza ginoonya ngikugulire nti nga mugamba ye maaso kola ankubira waawo obusimu empija ewaliyo abaana be naleka baba n'ezipikipiki ennungi yakiŋŋambanga kati waayitawo eddakika ngaaga emugamba jati piki ngifunye yaseremeka konzi ya miliyoni 3.5 nambuuza onoogivuga miliyoni 6 kati bagamba eri 3.5 mbagamba yaola bannange mbagamba ebe ya 3.4 naye tumugambe 3.5 njagala kekyokka bagigulira nze ng'omukazi aŋŋamba kale kaŋŋende wano ku Equity ekyengera mbiyita byasaaga omukazi ng'agenda ajjayo ssente era bambyaga ati Mungu amukuume yonna gy'ali nga ŋŋamba nga tulinnya takisi kati yalina bbaawe ng'amutegeerera nnyo nga tugenda bbaawe yaliko waliwo akafuba kayita Buddu Gardens nga tubagireeta nga bambuuza ogisiimye nti ngisiimye nungi nti nungi ng'agisasula miliyoni 3.5 nga bali ako 10 nga bakwatako nga bampaako ze bampa nga tusamba piki nga tukomawo omukazi yampa pikipiki nga tansabye yadde n'omusingo naye nga tamanyi nannyo kale yaŋŋamba tugendeko ewammwe netugenda ewaka naye newe twagenda ewaka muzeeyi teyaliiwo katange teyaliiwo maama naye teyaliiwo bonna basirikale bonna baali ku mirimu gyabwe kati munnange abasooka baginnemesa nga amalangi funa ng'agimpa nga ŋŋamba buli wiki njagala emitwalo 10 sente nga nnyingi sente zaali nnyingi naye nga tolina kyakola olina okukkiriza nga ntandika ovuga piki nga ngisasula mba naakatandika ngivuga covid nga taddamu covid bwe yaddamu kati bwe yankubiranga essimu nga nzijukira kiri onajja kuŋŋamba yingiza piki kumbe bambi si kyeyalinga ayagala olumu yayagalanga nakumuyambako ate wakoze biki kati ate covid nekisukka neŋŋamba oba banzita nenyenda okunoonya ssente mu covid nenvuga pikipiki covid oyo naye alimu ssente ng'okola ssente n'okola ssente nafunanga emirimu gy'emitiana wa n'ovuga n'ogenda nga musasula kati lumu mala ebbanga nga simuwa ssente olwo nina nange benjagala okugulaagula wemutyo tutuuka emitwalo aga 5 nga sigirina ekyanyama nalina ekibiina kyentambula nga kyamitwalo 2 infact ndoza kyekyansinga n'okundeetera eyo embeera aja tinali ku kyaki nga wuuyo ne bamulagirira asabira ku kyaki bweti alindi awo ne bbaawe kati ndi mu kyaki nkutte bayibuli we ngenda olaba omuntu azisetula piki ng'azisetula piki yange kati okukyuka bwenti naye nagenda mu kyaki ng'omutima gunkuba siri settled ngenda olaba ng'omwami yagikutte omwami we yagala tetujja givuga tuwalule empalule nga bagitwala mu parking olwatuuka kwaja teyaŋŋamba njagala emitwalo 5 oba 0 balance nga nsooka ntuula wiiki 3 neegayirira ab'ekibiina bange bane munyambe mu mpe eziriyo kyali ku nnasaawo nga bampa emitwalo 5 naye oluvannyuma lwa wiiki mmeka olw'ennamba ab'ennamba ezimu ziyiseeko ntuuka ku nnamba bampayo emitwalo ameka nga ngaleeta direct nga waja tisaddamu kusuula siteepu nga nvuga piki nga ngimalayo bwe nagimalayo bannange teri muntu gwovugira piki oba lwaki kaadi zino zibatawaanya okuziwa omuntu ogiwa omuntu ng'avugidde abasinga zibatawaanya abatayagala gikuwa ate omumazeeyo anoonyawo kwakkulizo munaye nga ngifuna bokisa yali bokisa kati nga nzira mu yange olwoboda atandika kati olwondowooza bwe nafuna eyange ate sente zigenda labikira ddala nga nyimanyi 10 zo zigenda beerangawo zitandika okujja ewange kuwa bwekimala si bwekijja otandika okukola nenkola nga zene tezirabika bwe ntyo bwe nnyingira booda
tandika okukola kulowooza n'okola era kale wabaawo enjawulo naye ekyo bwenyingira booda awo nga booda etambula ng'etambula birungi byofunye ngiyingira booda ebirungi byenfunye mu booda ekisooka kyenyinza okugamba Katonda bamu bayinza okiyita ekyokusaaga naye nina okisoosa mu booda muno nafuniramu omukyalo mulungi omukyala nzimba omukyala ntegeera omukyala omuto wamusanga wamuvuga omukyala yali mutimbi muwala kati lumu nze sivuga booda kiro kubawo mulimu ebizibu bingi ekiro kati waliwo gayi yanneegayirira akola mu decoration mutimbi kati yali afunye omulimu ewakiso eyo kati bw'afuna omulimu ewakiso kati akubira abeena ani ayinza okunyamba kati ogayi amugamba nina omulenzi amuyita Shadrack naye takola kiro okuggyako ng'omu simanyi mumukwata kati ayagala napkins simala biki bino byebatimbatimba bingi ayagala bimuggira eno obitwale obitwali wakiso n'essaawa nga ziringa mu 5 ate era ebyo jjukya nga kafyu nga waliwo kafyu era infact nga nze nti era ebyovuga ekiro sibyagala nga neegayirira nga mubuuza mbisangawa ompa sente mmeka nga mga njagala emitwalo 5 nga ngamba nkwegayiridde ngenda kuwa emitwalo 3 nga ŋŋaana nga muganya emitwalo 4 nga ngamba kale nyamba obireete kati gye nali nina obinona omukyalo wange yali akola naye bwe bamuyigiriza ndowooza yali ayizikuba musibi teri mukyalawo kati kikale ngamba omuwala kati musangeyo nga yalina okumpa ebintu ne munne kati nzija kumbe bali mu bitagula naye kuba yali abijja ku mukolo era kiro teyandaba ati abijja ku mukolo babiri mu ttumbula biva kukola ku mukolo ate bigenda ku mukolo mulala musanga kati ngeno sanga ekiwala mpa empagi kijjayo ebintu ndaba kiwala ekiri adi working nojjukira omukyolo ali neewa obudde asijja ppa kukambya abakazi bano wadde nga benkolamu kyebantuusaako okitegeera ene ndaba ekiwala neŋŋamba saapakuka nampa nembisiba bikutiya 2 nembitwalayo wakisenkeera neŋŋenda waliwo gayi yali amanyi eyantumye yamuwa enamba yange nemugamba banne nalabye wammalukumu omuwala bwati ne bwati kati we nagamba oyo gayi yaŋŋamba awo oyo omuwala bwati ne bwati nti ye oyo togenda mumusobola kozi lwaki naŋŋamba omuwala oyo maama we buli kimu ekikye kiri mu ye omwana we amwagala nnyo amukuumye ennyo amutaddemu ssente nnyingi nayiga ebyenviiri ayize biki munnange nga nkola ki nga mugamba gwe mpa ng'agaana ng'asooka agaana nga wayitawo n'omwezi mulamba ng'agaana kati lumu yali mwaka ki 22 yali valentine ya 222 mbeera ewaka nyinyuka kati mbeera ewaka nfiringa obwa lonely era banenza abavubuka ababeera bokka mwana mbatya mbawa n'ekitiibwa kubanga siri yangu mbeera ewaka nfiringa lonely ngamba naye kati nzijukira enamba olwo bwe nagifuna omulenzi amala n'agimpa mbeera nga mwana omuwala nga yeematira oli omuwala nga kuvaga saagala naye wulira kodi gye namuteekamu nga mufuna namugamba kubanga ekyo nakirowooza ate nga kyekituufu namugulya amanya gange nemugamba ndi owa bodaboda ge mazima sanga nkulimba naye saagala okayite kamanyiiro nti ababodaboda tugenda nga tukwana buli omu nga bwe batumanyi si kamanyiiro okitegeera si kamanyiiro naye ebyaddala nkwagala ate sikwagala byakiyaki njagala nkwagala niwamwe nja kujja agaana kati valentine etuuka nenfulira nga obwomu bunvami awo nenfiringa lono oba wali obaddeko wekanowulira nga owuubadde ekimala nemukubira essimu kuolwo kyatakolangako ba byalimu Katonda simanyi
nendyoka nyenyonyo akasayampuliriza eddakiika eza nendyoka njogera nga ninga abuulira enjiri nayogera nemugamba buli kimu nama nkwagala naye nnwana nve mu booda wanga namanyirawo gwe booda ena abantu bateera bannange booda kati nemunyinya nangamba okay ojja kunkubirako enkya bwolwakeera namukubira kati awo jukira bagamba ka good morning tekabulawo mu kamesagi nice lunch omaze okulya azifu bulijjo gwobimubuuze oba agenda okulya amala kwebuuzaako nemugamba kati enkira we namukubira yambuuza ebibuuzo yaŋŋamba bulijjo kati nga ŋŋendawo nga bantumawo naye nga nduze tanteekangako birowoozo anga njagala kukulaba nkulabe nenzija nandaba nantunuulira bwe yantunuulira naŋŋamba nkulabye genda yegwe nti yenze olwaddako nambuza naŋŋamba ekisooka nze saagala booda muntu wa booda si birooto byange saagala musajja wa booda nemugamba nwana ŋŋenda kulwana nve mu booda nemugamba ŋŋenda okulwana nve mu booda nebyotasuubira ŋŋenda kutoba nve mu booda nange sijagala naye olw'embeera gwe mulimu gukola ki oguliwo ate gwe mulimu gwe batasuubirako mpapula mposimanya wakoba mujakumekawo mpapula tebabisabirako ojja buzzi bambi ng'asookera alema nga jja mwegulako nzijja mwegulako ambuuzaawo ebibuuzo mbiddamu ati kyenakola nalina mukwano gwange yalina mu luumu ye ng'alinamu kafaliso ne kateni ne tivi ne kapeti nga asula wansi kati omwala lumundo naŋŋamba njagala kulaba woobeera nemugalaba bembeera saagala mulaga eno kaluumu kange natwala eri eŋŋamba kandabe nemuleeta bulungi nnyo wa mukwano gwange mukaluumu nga kafu nemugamba ondaba nemulimba nemugamba looni yebadde ekyanjuuyo omanya muvuka twewozaako nnyo tokiza semba nakyo mugamba kaluumu kano naye nwana nyongera kateekamu ebintu okitegeera nga njagala ndaba ekituufu asobola okunjagala okitegeera munange ekiwala bwe kyalaba we nali ne kaluumu zisimanyi kyeyalowooza netwesiibula newayitawo ebbanga adamu naŋŋamba njagala kujjawo era siyo nemutwala eyo naŋŋamba ninjogera byenjogera nemugamba ekyamazima I love you naŋŋamba you know what Shadrack I love you too kwagadde nti oyogedde mazima ate njagala nnyo ntandike n'omuvubuka nga bw'oli aba otyo tutandike tukule ffenna manye nti wennaaba nyimiridde olwana n'omuntu nwana byemmanyi neŋŋamba kati eyo ggoolo neŋŋamba kati awo nfunye omukazi neŋŋamba nfunye omukazi era olwamala bwe nti saamupapirako naŋŋamba olina okujja ewaka biki sebo mu bwa booda bwange nalwana nebampita alina jjajja wamwesiganya abeereyo obulenga naŋŋamba tugende jjajja akulabe nti nga tanandaga maama jjajja azaala maama we netugendayo ne bambuuza ebibuuzo nembagamba ye buli kimu nenzikiriza nti yekuba amanyi buli kimu kisoboka omwana waffe onoomuwasa embaga ye ogenda mujjayo ng'omuwasiza mbaga nebagamba mala ye ngenda kwogera ne taata tajja kugaana naye ngaebyaddala nali manyi ekijja ovaayo ate ebiseera obwavu bwali bungi ŋŋamba nti neŋŋendayo nandaba naŋŋamba ok kati olwo mubuli mugamba nali njagala kumanya muntu bwati ne bwati wange wano bwe wati ne bwe wati ekintu kisamutwala wali nti oba nina kye namukola namugamba we wange naŋŋamba ekiriza tewaneesigayo nemugamba kyenakola kyekituufu naŋŋamba yes kiri fine sinakwagala na reasoning ebyaddala naŋŋamba kati onojja ewaka nembagamba musuka mumpeeyo weekses soke ŋŋende mulaba abazadde naye ng'ekyamazima mmanyi ekigenda ova mu bazadde nentuukayo
emala okwogera ne bamuzeeyi nga bo baba ebirowoozo bibalowooza byadda kyokka nze njagala wasa okitegeera njagala wasa manyi obuzibu buli mu butawasa wakirabako emabega nakirabako emabega okitegeera era bye nasinziirangako nogayaga kuwasa yes ngamba njagala mukazi nkozi ntya amuzeeyi nagala aba mpanvuya nenzija direct ne mugamba omanyi njagala nzije nganze basooke bakumpe naye nkusuubiza embaga ejja kubeerawo naye basooke bakumpe tubeere ffenna omuwala nga ngamba omukazi ngaakwagala teri kigaana omuwala nga oba omukazi ngaakwagala tewali kiba kizibu nga mugenda naŋŋamba jangu era bantegekera bulungi nnyo nga nkeera bulungi nnyo saayeteeka mu kiraasi ndala yonna nali nkubya akabiina kange olwo maama ŋŋambye baasa yange gitekemu emitwalo ameka 3 abakoobo bayiyizeyo bulimu omuteremu ebbaasa ne muzeeyo omufunire ekanzu nnyo ebirala toleeta bintu ng'ojje okusinga omuwala wanadduka bityo lwatandisa olaba muwala aba naye ali mulaavu nakeera nenjoza akapiki kange naye nesuuti yange nenjoza akapiki kange kaddaabiriyu akagaba kati waliwo akavuga nenkooza bulungi nnyo empanka nenkakuba polish nenkayonja nenkakuba eddagala lye nga tukanyirire ku mipiira nteekamu esuuti yange nempita gayi omugaa jangu omperekereko najja nga omanyi abalinga balinzi abantu abangi ne tujja abantu aba ku pikipiki naye nga famire gyogenda teyali yalayisi nnyo nenzijja naye nebaza Katonda banyaniriza omwana tujja neyogerako safula namwogezi nasaba bafunye omwogezi ne bambuuza ebibuuzo nga bwembiddamu byonna nebiggwa ne baŋŋamba omukazi tumukuwadde ne bambuuza embaga onoogikola ki nali nabagamba mwaka guwedde mu Gwomunaana omanyi ebyo byonna obyogera ne mbagamba bwe kijjobba ntiye abamumpa kati bajja baŋŋamba nti ate omuwala ajja kujja enkeera mama nga womanyi omwana wo omukuzizza biki ayagala bambi abeere naye akiri amusindika enkeera nga mbagamba nedda ngenda neddemu wange nambagamba ngenda ne mukyala wa abangamba ogenda naye nti ye nga tufuna piki ensawo nzisiba ku piki yange yali alina okujja ne jjajjaawe balabe wetubeera nga bamumpa nga nzija era kati wondabira ni musajja mufumbo n'omukyala wange tewali buzibu bwonna Shadrack emboozi y'empanvu tegenda kugwa kati naye katumalirize Shadrack kugenda kukomawo abantu bavudde tewali buzibu buzibu endimbangawo yes kyala bamumpa mulina tuyagala wamutwalira ku boda mukazi wo boda nze si lwaki mpretendinga I respect my job kyova olaba nyambala bwenti yawa ofiisi ate njikweke simanya biki olaba emboozi ya Shadrack guys tulina kyetuyizeemu kakasa tulina kyetuyizeemu ebadde ina weeraga nejja naye bingi byotubuulidde thank you so much thank you for sharing naye nkusuubiza emboozi tennaggwayo olwakadde ate nga leo naatulinze tugenda kudda tukole ki tongereko hopefully I think next week tujja kikolako naye nga tweyanze nnyo tweyanzeke naye nga tunabagenda awo tuwa chance abantu baffe ne boogera mwebale nnyo tabakola kwogera bingi nze binjagala ennyo okudisikaasingako naye obeereyo ku kasimu kono gakalawusi nga wendi awo kubanga life obulamu experience obulamu nyingi ate ngeri true so kati Shadrack oli mu boda ndi mu boda ni musajja wa boda era neetaaga nze mbeerawo okuba akasimu awo kasome aneetaaga yenna gwe wonna oba oli wakaawo oyagala kugulira tooke nakasero simu oyagala kunonera Shadrack amwesigwa omutuma azongaza omuwadde omulimu ng'okuba bukubi ku ssimu ey'MTN 0777 129 58 0777 emirundi 3 129 5 ne 8 Airtel eri 075 466 58 94 ng'okubira
netukola. Yeah, a lot has been discussed. Thank you so much, Shadrack. Thank you too. I just know njagadde story and Thank you. Ebintu bingi era nja kuddamu nga tujeddinga ne producer wange tujiddemu mpulirize because but thank you so much for sharing. Naye nga njagala baga tubeera no ku Satellite Hotel Saasi Kyanja Road. Gwe naye ayagala okujja okumulako bisulo jangu wano balina hotel rooms ennungi balina balire walungi wansi balina Satellite Health Club gym sauna steam bath massage ku sente ntono jangu obenga ate weeyagala. Still Ramal Tani asangwa Wange yago nanga ayagala olusani oluliko ebirungi oluliko chapati enkoke namba okitegera Ramal Tani Wange so mubya ku namba zaawo nobanga ate akolera delivery still osobola ogenda ku simu yo n'ogenda mu Google app no downloadinga Jumia oba Glovo nobanga ate ononya Ramal Tania olusani alujja kutuukako wonna woyagala nga lukyayokya ng'ate buli kimu kitambula bulungi tweyanze nnyo tweyanzibye soka otumire ku mwagalwa. Yes, omwagala wange nkutumirako nnyo n'abakoza brand omwana w'ente. Omwana oyo emboozi ye. Watabu nnyo yayozagana amataala gano. Amataawo gano. Ogamanyi ggwe. Wetukomye. Anfaako. Twade tugera ga ku mboozi ya boda naye tetugyogeddeko. Atugenze gye eri. Ne byonna it's okay. Yes. So we shall be communicating. Yes. I promise you. Shadrack akomawo. Ajja kujja atwongera emboozi ye nnyo. Ababulire olugendo lwe ne mukyala we gwe yatwalira ku boda twagala ntwalekamu kalok. Thank you so much. Neyanzanye mukwano. Thank you for your time. Next time we meet next time Brian yabadde camera. Okay, thank you.